Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Agamba tyagikumiddeko ewaffe Uganda kano kalango katono nnyo katukayiseewo bannaye nga tugenda mu pulogulaamu yaffe. Mujjukire nga nti twabagamba nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine wiiki eno yennyini agenda South Africa, ayinayo emikolo naye ate nga ayina show ziri bbiri zagenda okukola ki okuba nga aperforminga e South Africa. Naye mujjukire nti twabagamba nti ewano ewaffe Uganda tugenda kubeerayo butereevu. Sikolimba tugenda beerayo era nga tugenda kugezaako okubawa ebintu bino live stream. Tugenda gezaako ebintu ebisinga obungi tugenda gezaako kubibawa ku live mugezeeko kola ki okubiraba. So tubasaba ekintu kimu kyokka atanaba ku subscribinga yongera subscribing banne kino kireme kuyitako subscribinga bannange nyiga ku kadde akubeera ng'olindiridde olwa mukaaga ne Sunday ebintu bino tugenda mbibalaga naye nga ate tusimbula lwa kutaano. So tugenda kuba nga tubalaga buli kimu kiba kigenda mu maaso ku Robert Kyagulanyi Excellency Bobi Wine tugenda kuba nga tubibalaga wano live stream ewaffe Uganda e South Africa tugenda beerayo butereevu. So mwena abali South Africa nga mikwano gyaffe mutulinde tugenda beerayo. Nawe kennyini ali South Africa osobola okutuweereza ku ka message so ne tugezaako okusinkana eyo ne tunyumyanyumyamu ko ne tuwayawayamu naye nga ke kakalango akaliwo kati subscribinga bane mu subscribingirawo kati subscribinga osobola okuba nga olindirira ekijja kuba kyo kijja kireme kuyitako kyokya mu subscribing kati osobola n'okusubscribinga ku channel yaffe endala eyitibwa Apple TV subscribinga naye nga kikakalango akaliwo katugende maaso. Tugenze mu ndobe so yaffe nga bulijjo ku Beta FM ekiyita buli ky'omuziki bannaluweero ate mmwe bukeyo tugenda wali ku Nikani Elweza Boxing Day Gravity Kenzo ekigenda okubeera awo. Hello. Nyabo. Wanji Stebo. Nze bampita mukunja wa BTFM program sisimuka mu ndobe so wano ku makya. Mukunja. Nwanza nsokuuliza. Kale nyabo. Kati mnange. Nabadde nyache njagalo nyambe. Kiki. Bannange nina omwami wange bamuyita Kalema. Naye omwami yansobera. Ebiri wakati bitegeera. Kiki. Yagula amayembe. Bannange simanyi. Njagala kuzuula mazima ku bintu bigulumba waka. Bannange waka wakyukakyuka buli kimu kyakyankalana waliwo ebikuba ekiro. Omusajja nalayika alina kye yakola. Kiki. Alabika yagula amayembe kyenjagala okukakasa. Bamuyitaani? Kalema. Kale beerako ku simu tovaako. Bannaye. Kintu kiriddeko. Kiki. Bannaye tosobola nakikkiriza bingi. Kati gweyagala ku tumulobese tumanye oba alina amayembe. Kale. Njagala mmanye ekituufu oba alina kuba bannange ebikuba ekiro teziyinza kuba mmesi. Kakati omanyi? Onaayogerako naye? Sooka gweoyogere naye. Kale beerako ku simu naamugyamu ekituufu. Beerako ku simu tovaako. Kale. Kuchenda mukaga katonyeze 3 akatonyeze 0 Masaka program sisimuka BTFM ekiyita buli ky'omuziki sirika katuyiye tulabe musajja n'engeri gy'olobesa gye musajja mukulu bikusuubira wawula gwe obwongo tulabe ombulamu ategeka musule mu bikopo kuba yebase gula amayembe negakuweweeta newebaka n'otazuukuka oba tumukubiranga gamutuze edda yafudde obanga n'okusawula jjajja. Hello. Muzeyi Kalema. Wanji. Jebaleko ssebo.
kali nawe jebale kakati tato nansonyi okukubira ku macha kuno yesebo munange ntambudde ku basawo bangi wano wali nga waliwo ebinsumbuwa mujja wa maama wange yansindikira ebintu bintawanyiza bannange ntambudde buli musawo buli ani mpaka we nafunye omusawo eyaŋŋambye muzeeyi kalema yasobola obbikwatira gwani nze Walugembe mani agikuwadde n'ennamba ni agambye musawo bamuyita kumbe oba ekuki kumbe koke kakale bizibu kyogambye nti ki bintawanya bansindikira ebintu mujja wa maama wange biruddawo ebintu ebyo waka wange wennyini we nazimba wane nakuwadde mu maka g'omunju gabijja kutawanyiza ddala oli mwetegefu ndi mwetegefu gw'omanye ebbanga bye bintawanyiriza kati ngenda mu myaka 10 byantawanya sinnawasa olufunye omukazi ate ne binfuukira ekizibu kiro buli lwenkwata ku mukyala ne binkuba empi tebinnaba nno okusinziira ku kyendaba kuba ku kyempulira bikyabitandika butandisi kaakati nno olina okukola booti genda ojja kukeera ogenda osala enviiri zonna ku mubiri saagala obeesigazeeko luviiri ku mubiri gwo wangi kakati okuva kumutwe ku bigere tolina kubaako luviiri wonna walakata omubiri gwonna ntegeeza osala okuva ku mutwe enviiri zonna enkwawa mu mbugo bitundu bye ebyekyama byonna obikolokote zonna ozikwate ofune olujjo ozooke zikole entaane vvu owulira mpulira ogende njagala ongulire ente nga ogule ente si yange ya bintu byo oyinza bwe ngamba ongulire ente mpulira owuuna si yange ya bintu byo ogule ente making sure nti eyo ente terinyirwangako teweekanga ku nte ginnaayo nga nkazi naye nga teweekanga ku ginne waayo oleetereko embuzi nga nayo kyekimu ofuba nnyo n'ogyeta nga tekola ki onogyeta nga erinnyiddwako gw'omanyi onoyongera bitabula obireete n'ensaano y'enviiri ezo n'ebyoya byamu byonna obireete ensaano yonna ng'ewedde oteekeko omuzigo omuganda oteekeko akabaani bwonna bw'omala obbikuŋŋaanya onkubira essimu tulabeko kyetukola nga nkubira essimu kasita omala obitegeka ebyo byonna gwenkubira essimu nkubuulire ojje nkubuulire wendi wojje tujja tukola emikolo egyo tubitereeze ne muzeeyi kalema we bikutuganze toŋŋamba ate binaaba bituga nnyoko oli musiru bitugwe jangu bikole nga bwegambye gwe lwaki olumanyira kale naye kakati muzeeyi wagula amayembe oli ku BTFM mu ndobeso oli mukuloga bantu wagula amayembe abantu mwe muzeeyi wabaaki oli mu ndobeso ne mukunja ku BTFM legalanga sana n'ebintu bye bakutumye banaye oba osaza jambiya oba kambe oba nkozesa ecupa oba cupa okufuna ofunye ente tawalampa ako naye si kyangu